Tusiwako. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Kulisa mukumulamu tukyali fenna yongera olange naffe tutambule fenna twongera okukubiriza nti kuwandiika abaagala okwetaba mu mpaka ez'omumanyi wa Salamu TV 224 we kuli wano jangu wewandiise obeera omuwanguzi tujja gaba hijja ogende emaka tujja gaba ettaka ozimbeyo kayumba tujja gaba pichipichi osango n'atandika obulamu obujja ate era n'ebirabo ebirala tomoni w'ebirinnyo jangu wewandiise olwalero eddoboozi lya musuubuzi gwe munaffe ali era atulaba 224 kigambo kya smart city kirabika nga kijja kwongerwamu amaanyi amangi twakirabye nga waliwo abagenyi nga tulaba nti minisita bwe yali ayogerako naffe owa Kampala yatulaga nti tukwate bulungi ebikoleddwawo bwe tumaliriza okubikwata obulungi osanga bye binaatutwala mu smart city katono nnyo mwami Lubega Minister wa Kampala, Executive Director, bwe twabadde tuyisaamu eggaali awo nga abagenyi banaatera okujja nga basiiga langi balongoosa basimba ebimuli n'emiti bage nti bannaffe abakolera mu kibuga mutaase ekibuga mututwale mu smart city ebimuli bino emiti gino ne byetusiize mubikwate bulungi naye ekigambo ky'omutembeeyi era tekivaawo katono nnyo smart city abatembeeyi be mwagala okuteeka mu butale mwabatunuzaayo gye balaga bamanyiyo oba ebintu mujja bikola babimogole kisookera ddala tugezaako okusensitizinga bannaffe abakyali ku nguudo okubalaga nti wano wooli togenda kubeerawo olw'ensonga nti oli tasobola kukwata ssente ze n'ateekawo omuti ogwo n'asimbawo omuddo gwe nti olowooza ogenda kukolerawo awo bagenda kukubirawo oba oli awo n'okuluuzinga obulamu jangu tugende kubanga oyo agenza osimba omuti ogwo kujjawo ate alina waakulaze nti genda obeere wali tasimbyewo nti agobye bugobi genda alina waasonze alina waakulaze nti dda wali wano nkozewo ebintu byange kubanga wange nkuwadde wali woba obeera tompa yadde 10 saagala ssente zo genda okole wali obeere ki obeere bulungi kuba wano bw'onoobeerawo bajja kukukwata bakutege mu kkooti bakuggyeko ssente abakubba bajje bakubbire wano tojja kwekulaakulanya genda wali weekulaakulanye kati tugezaako okusensitizinga abantu abo naye nga bwe nkugambye nti eriyo n'akakundi kale lwaki nkugambye nti ŋŋenda kulwana bwezizingiriro kasaanyaawo kwe kuba nti tumobilizinga abantu bano nako ne kaddamu ne kayitamu mwe muteeseteese 224 tulaba obutale mutugamba nti waliwo obutale naye buganya okula ani aganya obutale bw'abatembeeyi okula beeba akakundi kenkugamba bw'otwalayo ani abanonayo ne bafulumayo ako akakundi kyova olaba ngambye ŋŋenda kalwanyisa oba ani akali emabega oba ani ono abasobola abantu nga tubadde tukyakwagala anti wulira okuzaalibwa kubeera lunaku olwo n'okufa lubeera lunaku ate ze kyentera okwewuunya bagamba nti bwazaalibwa bwati lutuuka ku nsi ng'akaaba naye tebasobola kugamba nti omuntu abadde mu lubuto ng'akaaba kitegeeza eri gy'abadde waliyo emirembe n'okusinga egiri ku nsi nti bw'atuuka ku nsi n'alaba ennaku eriko n'atandikirawo okukaaba kati nze Lubega simanyi gye nava simanyi gye ndaga oba oli awo gye nava walungi nnyo okusinga wano kati sitya nti oli agenda kunkola kyoba kyaa ekyo nkimanyi naye ne bwananteekayo naye agenda naye bw'oba oyagala okununula eggwanga oba okulitereeza kutereeza ebintu by'eggwanga bigende mu maaso olina kwewaayo okimanye nti kino ŋŋenda kuleka nga nkikoze ne bwe balinzita ne bwe ndikola ntya olireka omukululo bamanye nti Lubega yateekawo sisitimu eno kyolwanirira abajja batambulire mu sisitimu ndolose Kisaka yateekawo sisitimu bweti abajja batambulire mu sisitimu eyo omulundi guno njagalako okwebazaako Luyimbazi si mukwano gwange inginiya si mukwano gwange omwebaza kinga abalala bagamba ate abamenyaamenye si mukwano gwange naye kyensinza omwebazaako ku mulundi guno kwe kuba nti naye yavaayo n'agamba tukole yalabe omusana tukolere bannakampala tuve mu ndooliito so
ekyo njagala omwebazaako ku mulundi guno avuddeyo n'agamba tukole. Sister wange Minisita Hajjati Kabanda, minisita wa Kampala, yasitukiramu n'agamba Doros oliwa jja tukole, n'akwasaganya ttiimu ne bakola. Kati bwe babanga mubadde mugamba nti eri waggulu balwanagana, bavuddeyo batereeza obalaba golowooza ogenda kubeera ku luguudo awo Mutembeeyi. Kye neebuuza nti olwaleero mulimu abatunula ne bagamba nti ttiimu ya Dorothy Kisaka eremereddwa okukola lwa nsonga eyagadde nnyo abantu beegatte Minsa Omusange ne Dorothy basike bannabyabufuzi ne Lukwago oyinza obbasanga nga batuddeko wamu bagamba nti ate tebajja kukola okwegatta sigeemaanyi okwegatta kwa minisita wa Kampala ne executive director ne munnabyabufuzi omulonde Lukwago ne bagamba nti tukole okirabamu okya ffe tugamba agali awamu gegaluma ennyama erinnya erimu terisobola kuluma nnyama kizibu toza gifumisa si kati oli bw'aleeta koodi nti bwe beegatta tebagenda kukola oyo aba yeetaaga okukwata bamusibire mu kaduukulu amalemu emyaka 6 nga talabanga musana kubanga obanga agamba nti omuntu yenna bamuggyemu amannyo basigaze erinnyo litya kiba kitegeeza omugobye ku byokulya agenda kufa enjala. Kati embeera tesobola gikkiriza kyoba olaba oyo ngamba bamusibe emyaka 6 nga talabanga ku musana. Gw'olaba bwe beegasse tebalina kye bakoze. Waliwo ebitambula. Mukyala nakyo baavuddeyo n'abagamba waayi muliwa naye nayitamu okuinspekitinga. Ng'omulimu olaba guli neat, guli smart. Otambulira ku luguudo olwo n'ogamba waaw. Kampala nze natuuka n'okubuuza maama Doros Kisaka ne mugamba bino uno London oba ndi mukuloota. Twayingidde London. Twayingidde oyiteeyo bakoza awantu wonna wanyirira. Uganda esinga Bulaaya. Ekyo kye twagala mu Kampala wakati. Kinaasoboka. Kijja kusoboka nga basazeewo nga kye baakoze eri bakikole wano. Obutale obugugulanya abatembeeyi ne bagamba tetujja kuva ku nguudo. Bubuli bumekaddamu tuwe ku pulaani yaabo tulabe era kyekibuganya okumeruka ennyo. Obutale President Museveni yalagira buli division tuteekemu obutale bubiri. Buli division obutale bubiri, skilling center ne paaka ya taxi. Obutale bubiri, skilling center ne paaka ya taxi. Omutoja amanyi enkuba gyetonya ndi weeka wempe. Oli weeka wempe. Tulina okuba n'obutale bubiri, skilling center ne paaka ya taxi. Already paaka ya taxi mukola ki? Tujirina we. Mpya yiri ya Medusa edda. Ebwayise. Already wali tulina wakatale. Kali kaleerwe. Tulina wakatale. Yes. Kati bwe tuba tulina wakatale kitegeeza tubulayo skilling center. Tulina akatale. Tulinayo akamuko. Skilling center yebulayo. Skilling center gyeri. Gyeri ku katale wennyini twateekawo ekifo ekitraining abaana bakola engatto bakola ensawo weekiri kyaffe ku kaleerwe ku katale awo nga we twateeka toilet awo. So tuli mu kusomesa abantu abo kola bintu ebyo. So obutale bwina kuba bwe butyo naye obutale tebunnagaana kuba mu bantu era bw'otuuka mu butale emigugu gy'abantu gyonna mwegiri bonna buli mudaala guliko omugugu. Mulimu n'engoye mulimu naki. Tetulaba vibe mu butale. Vibe nga bwe nkugambye abantu bajja ne babazaayo ku nguudo nga beeyambisa abantu bange bennyini. Alekawo akagugu n'agenda ku street. Ate n'agenda ku street. Naye nga mu mobilizinga y'ono gwe baagoba mu Usaafi. Ate yajja gwe baagoba mu Owino oyo omukyalo oyo. Najja mobilizinga abantu n'ajja n'afuna omulenzi ne bakwanagana n'omulenzi defense wange. Ne bafuuka mwami na mukyala. Defense yawasa oli gwe baagoba ow'ebikolobero mu Usaafi n'agenda mu Owino ajoganye ne bamugoba n'amuwasa n'afuuka mukyala we. Kati ne beekwata ekikundi ne LC wenkolera awali akatale ne batandika owandiika amabaluwa gagende buli wamu mu baminisita buli wamu bagatadde simanyi mu security simanyi Walubega mu B Lubega atta abantu Lubega president w'ekitundu Lubega tagambwako emabega kaawo nayitibwako ku poliisi. Waliwo ba security bampita mu kifo ekyekusifu nga bagamba ki? Bagamba jangu konze mwe baani nti tosobola kututegera naye jangu nengenda
totya nakugambye simanyi gye nava nga nzijja ku nsi tewatunulayo kulengerayo era nagamba Bugambi defense wange omupya ne muga ngenze mu kifo bwekiti nenkubirako ne mukama wange era nagenda ogenda mu kifo ekyo nga ne mukama wange maze omuweereza message nti ngenze wano omukulu gwe sijja kwogera nti ngenze wano nyaga it's okay nange kansuule enkesi era omuntu oyo amanyikiddwa eyampita n'ebitongole era kati bimumonetaringa bulungi era mwayogera era twayogera ne mubuulira byebuulira nti mbuulira iwatta omuntu ate n'odduka kati nti nadduka weeks 2 mu Kampala kati nze nziruka e Kampala wenjiribidde omuntu gwoŋŋamba natta nze abe yali ewange nga neebase ate omuntu afiiridde mu ddwaliro mubbi LC ewandiika amabaluwa olw'ababbi ababbanga ebintu bwe babba TV oba amasimu bagatwala ku LC ey'omukisenyi ebadde nzibi era oyo mwami ewuwe bw'ogendawo ojja kusangawo abaana ababbi bangi we baripootinga obasangawo nga bali omu simanyi mu kijjukizo simanyi muki nga bali omwo lwaki teyasigaddeyo mu bibye anayingirira abantu bano omanyi waliwo abantu abajja n'ennaku yaabwe mwami Lubega ng'omuntu avudde mu Wakiso baavudde eri mu Ntebe baavuddewa azze kunoonyeza baana be Kawogo kalaba naye bwabulira mwezi enki enkayana n'embirigo munaalondamu abanaasobola okutambula n'omugendo tusooke twerabiremu k'entalo zibule kati entalo nga bwe nkugambye nti guno omwaka ngenda kulwana ne bwanaabaani ne bwene ba LC y'oku kitundu nga yerwanyisa enkulaakulana projekiti ezizze mu bitundu okukulaakulanya ekyalo tujja kulwanagana naye mpaka last kubanga yayinza okulowooza nti bw'abeera LC kubanga yeeyita pulezidenti w'ekitundu kati ago ge maanyi genjagala alage omanye abantu abeera mu kintu n'alowooza nti ye yennume yasembayo naye neyeerabira nti obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo kubanga nze ensirika mbeerawo ne bakola ebintu n'ensirika naye ng'ekyokukola nkimanyi kuba ne bw'oba LC tewazaalibwa ng'olina kubeera LC bakulonda bulonzi enkya wooli leero toliiwo leero wooli enkya toliiwo aleka abantu bakole ssente bw'anaayingira ebintu by'abantu okusumbuwa abantu tujja kujjayo enjala bw'aba waakuva ku kitundu aveeko owe Makindi ekimujja Makindi okujja e Kampala agamba nti talinayo katale obutale bw'omenyeeko tufunyeemu Kawempe nti Kawempe nkalabawo weekali nkamanyi kyemmanyi ne wemmanyi wekiri nkyogerako Kawempe nkalaba mabbali ga Lufula wekali ka Central nkalaba nti kali wano ku Nabagereka bayitawo ye musajja alumbwa yoyo wali Gwanda awo akatale ako tutera nnyo mu kigudde waani okukakulaga ndeeta nnyo abasuubuzi nga ndi mu katale ako akalala kali ludda wezo division 2 twandibadde tulina akatale akalala ekibuye naye enteekateeka tukyali mu nteekateeka KCCA ne bannannyini ttaka bakyalina ebyo balina okutuukako bakutule awantu awo nawo watandika okukola naye engeri Gwando ono gyali okumpi wano asobola okugira nga asika abali Lubaga division abaleeta kubanga bali wali Kinnyana Mpindi kubanga omuntu ava Wakiso najja akole mu smart step baza naye ate gwali wali Emmengo ate ng'oyo Kisenyi Mmengo gwali wali Lubaga ogira bugizo oti Kabuusu gwali wane Kibuye ogira bugizo oti Salaama awo otambuzawo era tebalinnya mmotoka awo kumpi so kano akatale ne tugamba kagira kabagatta bakolere wano nga bwe tuteekateeka wa eri so ebyo byonna gavumenti eyina enteekateeka zeyagala okuteekateekeramu abantu nti gwava Ntebe Road sigala ku Kekibuye ava Salaama sigala awo Ekibuye omujjuzo guno mu Kampala nagwo gukendeere ogw'emmotoka okuyingiranga ekibuga that's why president agamba nti njagalawo ne paaka kubanga Ekibuye already waliwo paaka mwabava eri wawa simanyi munyonyo mukomawo Ekibuye waliwo ne paaka yammwe ekibuga kijja kutereera naye abasinze okuleeta omuvuyo guno ate beebo bannabyabufuzi be basinga okutangira baagala bo okulondebwa kwabwe
muyaga bagala kavuyo akavuyo vuyo kwe kulondebwa kaabwe ate nze nakizuula ndi bannabyabufuzi bonna boolaba tebawangula kalulu baba bubbi tola nti bagamba nti akalulu kabbiddwa simanyi gavumenti yabya akalulu omuntu wa opposition ye mubbi namba emu owakalulu kuba nze mbabaddemu ebbanga lyonna mbamanyi Mwami Lubega mukama wo Mwami 7 tayagala kigambo nguzi era bwakiwulira awulira nga afa enguzi tugitunuulidde nnyo waggulu ku mutendera ogwa waggulu ne waliwo enguzi eriibwa saidi eno ya federation ye Abatembeeyi nga KCCA eyimirira omutembeeyi wa mugoba n'amujjako ebiri esatu oba omutwalo eno singuzi eyo nguzi omutembeeyi asibye enguzi mu Kampala eyo nguzi emirundi 10 webale nnyo omutembeeyi asibye enguzi mu Kampala omutembeeyi eyegattiddwako oba eyegasse ku kakundi kali akabafunamu kubanga nako kakolagana n'abo abakesisi kali akakundi okulaba nti sente zino ezivaayo era bakozesa bano akakakundi ogenda mu baana nga kabajjamu sente so kati enguzi tesobola kuggwa mu Kampala ng'okyayinawo omuntu atamanyi kyamuleeta kukola wabula nga ye yajja kubba bubbi sente nti ekitongole kya KCC bwe bagamba wa enforcement afuna nnyo sente kakati abo ekyabaleeta nabo kubba sente mu Kampala kyovula balina amamotoka bazimbye ennaku zino bakola embaga tezikoma ababa law enforcement oba law enforcement balinawo badduuka kati bayize etteeka eno olaba bino ebijji ebibeerako ebintu kati bagenda ne omutembeeyi omutuufu yoyo gwe basiteeka ku kijja asasula ow'edduuka n'asasula n'owa KCC lwaki kati ono w'obunyaanya bamuteekawo kiguumaaza era oyo gwe bagoba emisinde naye omutembeeyi omutuufu ali wali ku kijja ebintu bibeera awo awanisa obupale bw'amala n'abyala wansi awo kati oyo omwezi awa abo aba enforcement sente singuzi okuva ku mukama waabwe waggulu singuzi ebeera nguzi tukoze tutya okozeewo kingo wa federation okulanga ebyo bikendera entalo z'olina okulwana mulina okubaamu ebyo kyova olaba nazinoonyerezaako nze nnoonyereza situula kyova olaba olwo olutalo nalwo ngenda ddulwana n'abateeka ku bijji baveewo bagende balina kapasite teeka ebintu byabwe mu katale abo ba butale oba olaba edduuka eriri ku luggi nga mutuufu olabira ddala capital waali miliyoni 2 miliyoni 1.5 genda mu katale ekifo gye kiri abantu mubayita mu butale naye fe amaanyi agagenda mu butale obugayaavu tetulina ati bambi omuntu ateekeo ebintu bye bivundira eyo abantu bannayuganda kagambo kikoyinza obbawa akabasikiriza nti tugende tugula ebintu mu butale ekisookera ddala nti abantu bagula bintu tebagula muntu wangi abantu mu katale bagulamu bintu era bye bibaleeta okugula wabula tebagula muntu ng'omuntu ozze mu katale omudaala otuddeko butuuzi bw'oti ebintu osibye wali akagugu bantu bagule ki bw'ovaayo n'ogamba teri baguzi tozinguludde wabula otuddewo nti okuba bakugobye ku luguudo otuddewo butuuzi weekubagiza boddayo eri tewabeera bantu teriyo bantu ate bw'ozingulula okwata obugundi buno bunnika bw'owanika n'owanikayo bunnika busatu bunnika busatu ebintu byonna teekawo ebintu bingi omuntu yeeroboza abantu bagula bintu si muntu nti baagala gwe muntu kubanga nze nja genda nve kapucyo lwanzije nti nzize gula kimpale ngenda okulandaba obunika busatu otaddewo empale emu otudde kuli eno teri bantu sitawaana nze nakuzingulula bintu byange bajula kukuma kyoto kya kukuma lumbe teekawo ebintu mu bungi bwabyo abantu bagule abantu bajja abaliyo bakola nze njagalo gyoyimirire waliwo omwana bamuyita munaku musirikale wange waliwo kawowo wali atunda perfume ze nze nange nina omudaala gw'engoye goye bw'abaana kaka batunda bakolera ddala nze newunya mukyala wange awo yatundanga 1,600,000 ng'asaze waliwo omukyala wasala engoye naye tulina cooperative ateekamu 6,000 nali manyi oba azibba na bubbi ku mwami we mu wiiki asobola okusevingamu emirundi egi n'asevingayo 6 n'asevingayo 3 ogenda okulaba 9,000 agikubyewo wali era bw'aba agenda okusuubula ye muntu azannyisa sente ze bw'asuubula bw'akola kwegamba sente mweziri mu butale
naye abantu obwongo bwabwe bukyalemye okukola ki okuzibuka obwongo bwabwe bulalidde ku nguudo n'abafere ababalimba nti Lukwago agenda kutuwa enguudo. Wizi Lukwago. Twagala kumaliza programu eno katipu mu seconds k'osiibuza abasuubuzi naddala ababo gwe bootwala mu federation. Ekisookera ddala abasuubuzi be tutambula nabo mbeebaza okuba nti bakumidde mu kifo ekyo kati batandise okulaba ebibala era mwebale kubaawo bonna ne federation gye nkulembera abakungu abagirimu bonna mbaagaliza mirembe mbatumidde Mzee Bosco Muwonge bakolera ku Gwanda shopping malls kubanga tugezezaako nnyo okulaba nti Gwanda naye ekola abasuubuzi beeyongedde okubeera ku kizimbe security gulugulu abantu mujje tukole mbaagaliza bye basinga okunjagaliza ne maama wange Dorose Kisaka Minister Kabanda mbatumidde Kyofa kubanga basajja balwanyi bakyala balwanyi ku mulundi guno basazeewo tukolere banna Kampala era mbeebaza beebale kujja tukole n'aba RRU bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti Kampala ebeera nnyonjo nnyo. Kampala Batembeeyi babeera mu butale bave ku nguudo ekibuga kibeere kirungi. Amina. Sebo tweyanziza Executive Director Kampala Dorothy Kisaka Dr. Tene Minister wa Kampala Jatimisa Kabanda mkwano gwange Kyofa Togabye oyo muzzukulu wa Kasujja ate kosa n'abalala bakulembeze mwenanga mu mutwala Kampala mwegattire mu kisero kimu mutaase abantu bano tujja genanga okubaziika nga kuliko abafudde tutandike kuwulira abantu bagawe yetumuwonye mulekewo omukululo tutereze Kampala gwemu entalo osanga ekintu kye bayita omutembeeyi omusuubuzi atandikirwako anakyenyumirizaamu. Nze musajja Kabaka Kasujja Ibrahim Ali nkwebaza nnyo Mwami Lubega akulira federation eyo etwala bannaffe abo abatembeeyi ate era twebaza Uganda Revenue Authority olw'okuvujjirira programu eno. Tujja kuddamu tusinkane inshallah nsaba Mukama abakuumirawo nkoze ne Geoffrey Senyondo munta editor Busula Umalu programming ate ne executive producer muganange Abdumajidu Musisi. Tujja kuddamu tusinkane akuume beera bulungi wera. Ekutusibwako Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.